Ye Lawrence Gidudu mutuze w'ebulamu Gayaza mu Wakiso yapocha n'ebiwundu oluvannyuma lwa mukazi we Vera Kebirungi okumukakkanako n'amuyira olwejjerwa amazzi. Ye katubuulidde nti bamaze n'omukazi ono emyaka 6 nga baagalana kyokka ng'obufumbo babadde baakabumalamu emyaka 2 nga balina omwana omu. Ono atubuulidde nti mukazi we okumwokya yamala kumugambako olw'obukyafu obwali bususse awaka ekyaviirako n'omwana waabwe okulwala. Sanga omwana akomye ku buliri obizinzeeko obirese bulese yangamba ze nali mbirese empewo ebikazi nemugamba ate empewo ebikazi oba obijjamu n'obiziika mu baafu n'ekyosa nabimugiramu nembinika mu baafu. Instead yajija bijjamu n'abijja mu baafu eyo gye nali ntaddemu n'ateeka mu baafu ey'omwana n'abiteeka wansi w'ekitanda ky'omwana. Kati nze nabivaako ng'amanyi nti yakoze eki yagyozezza. Wayitawo n'okutaano ng'agenda okusanga ennyumba etandika okuwunya. Agamba nga bamaze okuyomba yalowooza biwedde n'amusaba amuwe ku caayi ky'atamanya nti amazzi ge yali afumba teyali caayi wabula kumwokya. Olwamala okugira n'empulira akasawundi ta nangamba amazzi gayidde akimanyi amazzi gano gateereddeko namugamba era amazzi era nakugambira ngenda kunywa ku caayi nagamba si byebyo amazzi nagakufumbidde nina ensonga lwaki nakugamba nze kenyini nja kwekolerako wali omanyi nimba. Ekyennaku nti guno si gwe mulundi gwe ogwali gusoose okutulugunyizibwa omukazi ono kuba yali yamukubako dda. Yali simukubangako wadde olweyiwala okumusuna wadde ye yali ankubyeko olunenzi saamuyigiza natambula butamuzirimu. Agamba yagezaako okutegeeza abooluganda lw'omukyala ekyali kituuseewo ne bamuddamu nga babalaata. Mulangiranga waali omukyafu biki ate n'ekirala emirimu oba oyagala akole buli kimu akole biki tomanyi nti eddembe ly'abakyala ennaku zino gyeriri nti waliwo eddembe nti abakyala baabawa eddembe. Agamba yagezaako okuddukira ku poliisi ayambibwe naye nayo baamusaba busabi ssente. Kuba kati okumugyayo esheema okumutuusa eno olina kuteekamu ssente zokwesanga nga zigenze nga mitwalo nga 40 teekamu tracking bikyawo tugenda fundikira mitwalo nga 5 mwezi. Agamba kyannaku okulaba nga abasajja batulugunyizibwa kyokka bwe beekubira enduulu tebafiibwako ekiviirako abasinga okusirika nga bayisibwa mu mbeera eno. Kyantuukako singa kyali kituuse ku mukyala wange nti nze akikoze kwolwo kwegguni baali balina okusi era n'abazadde b'oyo omuwala bandibadde baanoonya dda. Ne polisi yennyini teyandigambye nti oba twetaagamu transport oba mafuta tukole ki bandyesitukiddemu ne banoonya wendi. Kati ono asaba ebitongole by'obwannakyewa okuvaayo okulaba nga bamuyambako okufuna omwana we kubanga naye yamwewerera okumutuusaako obulabe. Yagamba omwana ono tomwagala naye kingenda okukola ndakunyiga lumu omwana ono omuwa obutwa kuba kati saagala mbaweewe obutwa saagala kuntawanya. Kati ate bwe nisanga nti omwana wange yagenda naye. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Olukuweesigire asabye Yeko okuwandiikira poliisi banoonye omukazi ono gye yaddukira. Bw'aba alina okwemulugunya kwonna eri poliisi mbu yalemerera omuyamba olw'okuba terina nteekateeka ziyinza bayamba kukwata mukyala tuwandiikire wano ku Kampala n'emiriraano oba ku Kampala n'emiriraano North ofiisi etuula e Kawempe basobola okuba nti bayingira mu nsonga ze. Ye nnamba y'omukazi Vera Kebirungi agambibwa okuyiira bba olwejjerwa amazzi tugigezezzaako kugikubako nga teriiko. Okutulugunyizibwa kw'abasajja mu maka kweyongera buli lukya newankubadde nga bangi ku bano basalawo okusirika olw'okutya okuswala n'okusekererwa. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.